so kojja abo bava mu music bagamba music abantu bakati bacha message kati bateekemuko ekintu ekyenjawulo ne batandika okuzannya emizannyo ng'oli bwazannya omuzannyo alabira ddala bwazannya omwami n'omukyala olaba enneeyisa y'omwami enneeyisa y'omukyala abaana bwe babayisa awaka ne batandika okugenda nga akatemba bamutwala bwe batyo kutuusa lwe baatuukira ddala ku mutindo omulungi mpozi ogwakafa kuba kati tegweyongedde wabula gufudde bufi bano abagusseko bagusanze ogwandibadde gweyongera mu maaso ate kati bali mu gutta busi kuba twaliko wano mu Uganda nga mulimu ebibiina ebisoba mu makumi mu 100 ebibiina ebizannya katemba nga bisoba mu 100 naye waliwo abajja ne balowooza nti be bateeka okudominatinga katemba mu Uganda ne batta abasigadde bonna nga tebakuganya kuzannyira wano bwe baba bakutawa tebaagala mulala azannyirewo bwe babaako nekibakola nga bongera kukucunya nakukakanya nga bwolaba bwe kiri ku buyiiya obw'ebintu ebirala nga bwolabako wana muntu eyayiye eddagala lya siriimu n'olwaleero oyinza obutamanya oba yaliwo oba teyaliwo bamucunya ne bamukakanya olwokuba waliwo abaali baagala okuyisaawo ebyabwe wenataddamu kululika kale omanyi kojja episode yaffe eno eya drama oba katemba njagala tugikwate mpola mpola era nkakasa nti leero tubadde kwanjula kwayo nga tutemera omuntu ategeere katemba ono atandika atya mu ggwanga lyattu Uganda era inspiration eva wakakasa nti otegedde era oyinako byojja okupiikingamu ku bye twogedde tujja gitematema mpola mpola episodes nga nyimpimpi naye ate nga zikola amakulu so episode eddako tujja tukuwa ebibiina ebyenjawulo bitandika naye ng'ekibiina kyasinze okulwawo mu bibiina byonna ebyaliwo bakiyita Kayayu Film Players kyatandika mu 1962 nga kyatandikibwa Christopher Mukiibi ne kikyukamuuko awo ne kifuuka theatricals kuba abantu baali ekigambo Kayayu nga tebabitegeka naye nga bwekituuma theatricals abali bamanya abazannyi b'oku stage aba theatre bakafulu mu stage awo ne kuliko ekibiina bakiyita nga Kibuye YMC Club kyatandika mu 1963 waliwo Negro Angels 1968 kyatandikibwa bakabuye Tony Galiwango mwalimu omukyala Jeni mulimu Tera Mathias Kizza abazanya bwe batyo era mwe tubadde tuzanyira naffe naye tujja kubanga mbawa ebibiina waliwo Buganda Culture nayo nejja ekisamba singers waliwo ekisamba kyagobera Entebbe mu myaka gy'enkaaga era kyekyatandisa ekibiina ekiyitibwa Kisamba Singers waliwo ekibiina ekirala ekyayitibwa nga Uganda n'ebyayo The Greens abo bo baali bakafulu mu kuyimba nabo era nabo bazanya emizannyo naye ng'amaanyi baali basinga gateeka mu kuzanya bino ebibiina byalinga bya katemba nga bya katemba era Uganda Culture yazimba Nalunga Wajjuuko bebakuzanyira Nalunga Wajjuuko Negro Angels yakuzanyira olugendo lwa Wasajja obulamu bwa Sembirige nekuzanyira yazanya ne Gampisi kala bamanyi Gampisi yazanya The Suspect esubi ku lusuubo olonga Black Pearls navaamu naye yazanya emizannyo mingi Segirinya ne Nagirinya ekirabo kya Nkusuna Ntume era ebibiina ebisinga obungi ebiri mu Uganda byava mu kibiina kye bayita Negro Angels bamalayika bano bagundi bwe bava bakayimbira ate yava mu kibiina bakiyita Kampala Dramactors Kayimbira yava mu Kampala Dramactors kyali kikulirwa omuvuka bamuyitanga Kateete kati ali Bulaaya eyo bwe yagenda ebweru bana bakisigalamu nga Kateete yali akiddukanya ne Mike Kakande omugenzi Mike Kakande bwe baali bakiddukanya baafunamu awo ebizibu n'agenda ebweru kati yalinga yalina sologani yaayo nga boli banagamba nti nga bwolira bagamba nti MTN is the net everywhere you go kati olinga kiri Kampala Dramactors bakayimbira kati oli bwe yagenda nannyini kikyo bo ne baddira yali gundi eng'ombo yali sologani ne bagifuula ekibiina yagenda okudda nga takyafiitinga ng'ekibiina kikye kyasaanawo waliwo kye bayita bakayimbira waliwo ne bakyaddondo Players nabo baaliwo wano waalingawo ne
ebibiina birala nga gyagenda wabengawo ebibiina nga Basesa Dramatic Society, Maya Dramatic Society, walingawo ebibiina nga kumpi buli linnya waliwo Lungujja Dramactors. Lungujja Dramactors kati akulira Uganda Communication Commission, omwami Nyombi Tembo be baali bannyini kyo. Ali mu department gy'amanyi obulungi. Kyova olaba nti tajja kulemwa kukola by'ayagala kubanga byakola abyagala ate abimanyi. Honorable Nyombi Tembo byakola abyagala ate abimanyi era tajja kulemwa. Kyova olaba yasitukidde mu bakadongo kamu abo. In fact yaŋŋamba n'okugamba nti lwaki toddamu n'oyimba nnyimba za kitaawo. Taata wange Ali Nsubuga Luntami yali aziyiya. Ngamba ziyimbe. I'll support you. Kuba okuyimba nkumanyi. I'm a very good singer, very good musician. Kojja, ebibiina bino byonna byomenye bingi. Kiriwo ekya kipayoniya. Muki? Ekya Katemba kye tugamba. Ekibiina kye ngambye ekya payoniya mu Katemba bakiyitanga African Artistic Association. Kyabanga kya Wycliffe Kiyingi. Kitaleka mwaka Nedani ziri mmenya ndoza kyatandika eyo muja nga gundi aggwako ejataano nga jiggwako. Abo ne bakayaayo nabo ne balyoka batandika. Okay. Ne waliwo n'ekibiina ekirala bakiyitanga City Players. Kyatandika mu Jansanvu. Kampala City Players. Waliwo n'ejjinja waliyo ebibiina. Okay. Neye embalala beyitanga Bantuuha Dramactors. Waliwo ekibiina ekirala kyali Kivambaale mwe mwava abagundi abo abayimba oluyimba so lwakyakannyo mu Kampala nga buli omu ayimba ndiikyo luyimba olwo nga lulungi nnyo buli omu yalwagala baana b'Embale balinda Dramactors gye baava. Kojja ebiseera ebyo nga drama oba Katemba atandika entertainment oba mu bisanyusa yali akwata kifo ki? Ng'akwata kifo kisooka. Drama yali akwata kisooka kubanga nga theatre zaabangamu oba 10 wano mu Central nga zonna buli weekend ziba n'abantu. Ngali ojja kugenda nga National Theatre eriyo ekiriyo, bagambe nti Makerere Mpopupo waliyo ekiriyo, bagambe nti egindi Ekireka waliyo ekiriyo olunaku lwe lumu, bagambe nti naye ate ne Bwayiise waliyo ekiriyo, bakugambe nti ate n'oliko ekyo ne ku Kaleerwe waliyo ekiriyo, nti ne Konta Africa naye waliyo ekiriyo, ng'abantu bonna bagenze ne balaba. Ng'era twatuuka ekiseera nga balaba emizannyo mu Kampala. Kampala bataddemu theatres eziwera nga waliwo the center yo Pentecostal Church KPC olwaleero gye bayita Watoto nga mulimu ekirimu, nga waliwo abali mu Excelsia ye Bati Valley, nga waliyo abantu abali nga bonna balaba, waliwo abazanyidde ku Pride nga waliwo abali ku Riverside awali Namayuba around awo, nga waliwo n'abali mu National Theatre, abalala bali mu Biwologoma. Naye nga oli n'akugamba nti nze nja kusooka ku 8 nja kulaba gwa mu Pride, akawungeezi ndabe ogw'omu theatre, enkya ndabe ogw'omu Biwologoma, ekiro ndabe ogw'omu Excelsia, ng'abantu balaba nga batambula kubanga kyo ekintu ekisinga okuba nga biri educative era ng'abantu bekibatwalayo to be educated. Olw'engeri gye byalinga biteekebwateekebwa buli omu yeesunga okuwulira ono yawandiise omuzannyo guno yawandiise ku ki, balabe guyigiriza kutuuka ku ki. Era ne festivals za contributing kinene nnyo okuba nti zitunda emizannyo egyali giriwo ebiseera ebyo. Festivals zabeerangawo. Wabeerangawo Uganda Theatrical Groups Association festival eyo yabeerangawo eya Utiga. Wabeerangawo festivals nga YMC eneetegekezaayo, YMC Drama Festival nazo nga zibeerawo. Wabangawo Radio Uganda nayo yalinanga ekivulu kye yategeka. Era ebyo mwe natandikira okuzannya mu 1972 bwe natandikira okuzannya nali mu bivulu bya Radio Uganda n'ekibiina kya bataata bange. Olwo we tutandikira nze ne muganda wange
bamuyita Godfrey Kijambo mukulu wange era bwe yazatandikira he turned into a very good writer era yawandiika emizannyo mingi ng'obulamu bwa Nambooze abaana ba Nambooze n'awandiika Essuubi mu Kulusuubo n'awandiika Gampisi n'awandiika Nnaku n'Eddembe n'awandiika Bukedde yawandiika emizannyo mingi and he is still writing more era nga awo wonna music nga music tayinza kusaanyaawo nankani kubanga abantu basinga kwagala mizannyo era bwe kyatuuka bwe kityo twali tumaze okukizuula ffe ekyali kiyinza okusitula gundi emizannyo gitwala waggulu ne gibeera dramatic nga giri musical twagifuula musical era yafuula emizannyo musical yali mwami bamuyitanga Wasanyu Serukenya yewandiika omuzannyo Makula ga kulabako n'ateekamu ezo ennyimba nyonyi nyonyi ntono waabwe kulabako oli wala wondi obwomwami yafa ne ba Byron Kawadwa bwe bawandiika egyo Wasanyu Serukenya yeyiye ennyimba ezo naye nga Byron Kawadwa yawandiika omuzannyo ogwo yawandiika n'omulala baguyita oluyimba lwa Wankoko era kumanya gwali muzannyo mulungi nnyo gwatwalibwa mu kivvulu ekya Africa kiyitibwa Festac nekigugenda ne gukola bulungi nnyo naye mukudda bwe yadda yatuukira mu migozo bane era kwe kwavaako okufaako kale kojja nga bwe tugambye nti theatre ngozi yaayo ebimu ku bigazi ebiri ku disiki ya kojja theatre ekwata kyakumwanjo nnyo olunaku olwaleero mbadde nsaba kojja tugenda kukoba wano ddeyo ate tusunsulire abantu series endala ate nazo babi nga bazitegeera otherwise abatugoberera ku mikutu gyaffe okuli Focus 56 okuli Kojja Kagata exclusive olinyo okubeera nga mutugoberera tubasuubiza nti episode ejja tujja kuba tutunulira ku theatre mannya ki ag'abantu balisiti y'amannya ago tujja kufuna bisomozo ki ebyali mu theatre ebyasengibwa mu theatre byonna tujja tubiraba mu episode zaffe ezijja mu maaso awo fona mutukize tukume wano tujja tusisinkana ate mu episode ezijja sigala ng'otugoberera. Bye bye.